Onzima Geoffrey High Tower mbuye yakuba Majambere mukuziika Jahana Sulaiman Nadduli chiri bantu bange oye Fenna tujjukira ennaku z'omwezi 24 omwezi gwali gwa 10 omwaka 2022 twali mulumbe olw'okuziika Sulaiman Jakana Nadduli mutabani wa Haj Abdul Nadduli wali Nakaseke era nga Jakana Nadduli okufa kyaddirira okwatibwa aba SUI ekireka mu drone ne bamujja mu maka ge wali e Makindye ne bamukuba bubi nnyo naye nga yali mulwadde ne bamukuba okutuuka ne bamuleka mu kkubiro ne bamutwala ne bamuteeka eyo mu buwambe mu safe house yaabwe. Eno Jakana Sulaiman Nadduli mutabani wa Haj Abdul Nadduli eyawandiikanga abayeekera ba Museveni okuggyako gavumenti ennonde eyaliko. Mutabani we yatulugunyizibwa n'akubwa n'atulugunyizibwa ne kimuviirako okufa. Abaamukuba abaamutulugunya bamanyiddwa nti ba SUI kireka be batta Jakana Sulaiman Nadduli. Olwaleero tebakwatibwanga, tebasibwanga, tebannyonnyolanga ki ekyabakubisa omulwadde Jakana Sulaiman Nadduli mutabani wa Haj Abdul Nadduli n'afa. Tebakwatibwangako, tebasibwangako. Wabula oluvannyuma lw'emyezi egiwerera ddala bala ogwa 11 ogw'e12 obala ogwa January gy'emyezi 3 egyakayitawo nga Jakana Sulaiman Nadduli aziikiddwa. Waliwo akajagalano akaaliwo omulenzi ffenna gwe tumanyi obulungi omukozi w'effujjo wa Museveni Majambere asasulwa okukola effujjo ku bannayuganda. Telwali olwo ng'atandika akola effujjo ku lumbe lwa Jakana Sulaiman Nadduli ng'agamba ayagala emirambo gya Nuupu People Power era alibedde okubatta ne Kyagulanyi mwali. N'agamba era agenda kugukola omulimu ogwo alina okubatta. N'abeera ng'ayita ewali abaana ng'abasosonkereza nti mmwe ŋŋenda kubatta. Kati mu kwogera ebigambo ebyo ennyo bannakyalo beeyo Nakaseke ne bagamba naye ono agamba agenda kututta yaani. Bino ebigambo byayogera ani abimutumye kubanga yali abasosonkereza nga bagamba nga bw'agenda okubatta baamuyisaamu empi. Naye nga ku olwo lwe baamuyisaamu empi Onzima Geoffrey teyali Nakaseke. Olwaleero Onzima Geoffrey High Tower akwatiddwa nti ye yakuba Majambere. Oba gye muli mumpulira? High Tower Onzima Geoffrey tagendangako Nakaseke kuziika Sulaiman Nadduli teyaliyo nga 24 ogw'e10 omwaka 2022. Olwaleero oluvannyuma lw'emyezi 3 Onzima Geoffrey High Tower yakwatiddwa nti ye yakuba Majambere ataaliyo mu kuziika. Gye muli kiri kitya bantu bange alo bano abasajja obwongo bwabwe bukola budda advance. Ffenna twabadde wano olunaku olw'eggulo essaawa zabadde ziwungeerera amawulire ne gafuluma obutambi ne bufuluma nga bulaga embeera eyabaddewo nga muganda waffe High Tower Onzima Geoffrey awambibwa abadrone Nansana gy'abeera. Kabadde kagugungo k'amaanyi kubanga yabalazeeko nti yasobola okukuba eŋŋumi. Bano balina omulamwa gwa kuwamba abantu bonna abali okumpi ne Kyagulanyi abalina embavu babamalewo okugezaako mbu okumalawo Nuupu nja kugimalawo mpita wansi kye baliko. Museveni ye yabyogera. Kati lwakubanga kibalidde
babuuzizza omusango gwe bayinza okuteeka ku Onzima Geoffrey ayitawa kubanga mwana wa mpisa nnyo nga teguliiwo. Tebayinza mugamba nti munyi wa njaga takirina. Tebayinza mugamba nti wafujjo takirina. Wabula amanyi kyayagala. Kati olw'okuba yabalazeeko eggulo, yabasesebbudde, yabawuttudde ng'omi ne bawunga ne bagwa eddalu. Ne bagamba bukyatukwata ono tetumukwatangako yatendekebwawa. Tumuteekeko musango ki? N'amawulire ge n'obuvidiyo engeri gye bwatambudde nga bwambibwa atalina musango. Ne basalawo baleetewo ekisango nti Yeyakuba Majambere. Naye tusooke tuddeyo wensookedde. Tukimanyi nti Majambere okubwa yali kulumbe okuziika Sulaiman Jakana Nadduli mutabani wa Haji Abdul Nadduli ng'ennaku z'omwezi 24 ogw'Ekkumi omwaka 2022. Jakana Sulaiman Nadduli ekyamutta bwali butwa bwe baamukuba omusawo nga bayita mu musawo eyali amujjanjaba gwe baagula. Naye kino okubaawo Jakana Nadduli kwe kutulugunyizibwa okwamutuusibwako abaamuwamba mu drone okuva mu maka ge wali e Makindye ne bamutwala ku SUI ekireka n'atulugunyizibwa. Bagenda omukomyawo ng'embeera y'obulamu bwe eweddewo. Abo abatta Jakana Sulaiman Nadduli tebakwatibwanga. Naye ono omukozi w'effujjo n'akatambi nga weekali atudde mu mmotoka ya poliisi ng'alaaliko okutta bannayuganda batalina musango. Olwaleero bakutte omuntu gwe bagamba nti ye yamukuba ayitawa Geoffrey Onzima ate aliyo mu kuziika. Oba munfuna kyekitambula. Gula obwongo, gaziya obwongo otegeere ekiri e Uganda. Nti gwe nange the two of us ffe tuvunaanyizibwa okununula ensi yaffe. Bino ebikolwa tebigenda kukoma. Olwaleero bawaayirizza Onzima Geoffrey nti Yeyakuba Majambere nga teyaliyo mu kuziika. Era manyi bagenda gusula omusango kubanga tebalina bujulizi nti nno yaliyo tabangayo. Kati kino bakireese okukakkanya pressure n'omuliro gwe mutaddewo naye tekigenda kubayamba. Ekinaatuyamba nze naawe the two of us kulaba nti tukyusa eggwanga lyaffe nga twekwatiddemu nze naawe. Enkya kijja kuba ku nze, luli kijja kuba ku ggwe, luli kwoli. Olwaliro kiri ku Onzima Geoffrey. Tugenda kuwambibwa tutyo, tuttibwe tutyo bwe tunaaba tetwerwanyeeko. Bano abasajja tebaalina mandeeti y'abantu mu 8 eyo, naye nga kimanye baatandika mu 7 mu gavumenti ya Bwete bwe baatuula mu ttebe ne Bwete mu myaka egy'enkaaga nga Uganda efunye independence. Museveni yayingira mu gavumenti ng'ava e Tanzania. President wa Tanzania eyaliko n'amuwa Obote nti oyo mwana mugezi, genda akuyambeko mukole mwenna emirimu. Obote n'atwetera ekisiraani wano e Uganda. Ne batandika okukola bonna n'aweebwa n'obukulu mu gavumenti y'Obote obwa minisita. Amini bwe yajjako Obote, Museveni yatya kubanga yali tasobola Amini. N'adduka ng'ayagala kukomyawo Obote. N'agenda n'atandika okuyeekera eyo mu West Africa. N'atandika obuyeekera ne muganda we Mbu Salimu Sale. Eyo gye baava ne bajja ne beegatta ne Tanzania okuggyako Amini. Amini bwe yavaako Museveni teyaddako wabula kwaddako gavumenti ezaaliko era nga Obote kwe kukomawo. Ndowooza mundabye Obote ne Museveni be bamu oba munfuna. Obote bwe yakomawo okufuga bwe baatuuka okulonda Obote n'abba akalulu. Museveni teyafuna kalulu nakamu wabula nga omwana wattu omuzaalwe wa wano omugenzi Muze Paulo Kawanga Ssemogere eyawangula nabbibwa. Museveni n'agenda mu nsiko, Obote yabbye akalulu. Bagenda mu nsiko kubita bakwatako olw'okuba baalina mission eyaabwe ey'okuwamba ensi yaffe bajeddize efuuke eyaabwe. Olwaliro kye baliko bakituukiriza. Naye nga Gambye yatandika mu 6 okuwamba obuyinza okutuula mu ntebe yali 86. Bala emyaka okuva mu 6
otuuke mu 7 emyaka 10 otuuke mu 8 emyaka 2 gattako emyaka 5 gy'amala mu nsiko gy'emyaka 25 nga Museveni alwana olutalo okutwala obuyinza bwa wano. Weebuuze nze naawe abali mu Nupu People Power, abali mu Forces of Change, tumaze emyaka emeka nga tuli ready, nga tuli serious okujjako Museveni okukomya ebikolobero byali mu kukola ku bantu baffe. Ye yamala 25 nga yeetegeka ng'alwana. Ffe twakamala emyaka 3 olwaleero ki kye tugenda okukola okweggyako nakyemalira? Kirowoozeeko, gula obwongo, weebuuze ku munno, ku muganda wo, ku mukwano gwo. Weebuuze musenga w'obwongo obwo ki kye tulina okukola okuggyako nakyemalira. Kati nno mumanye nti abasibe n'abawambibwa n'abattibwa ffe tugenda okubawa eddembe lyabwe. Ffe tugenda okubawa obwenkanya so si Museveni. Kati tulina kuggyawo kizibu kya Museveni, tuwe abasse obwenkanya, abasibe bateebwe, n'obutaddamu kuwambibwa kukome. Drone zikome. Ekyo nze nnina okukikola, naawe andaba. Onzima Geoffrey, gy'oli tumanyi by'oyitamu. Tumanyi bakubye bubi nnyo, bakutulugunya olw'okuba wabalazeeko nti ekikopo okiweza. Byonna ebikolwako bamugumu, tumanyi bijja kuggwa. Tusabe baleme kuttirayo nga bwe bakoze muzeeyi gwe basse ne bamuttira mu kaduukulu ne balimba mbu muzeeyi Constantine Muhonja yagudde mu kinaabiro. Tusabe gwe bireme kutuukako muganda waffe. Gye tuli tukusabira. N'abasibe bonna tubasabira Omukama abateekeko omukisa gwe era ababikkeko akasubi, tubasange, tubayimbule, tubajjeyo nga tuyingira Uganda empya ate nga kijja kuba. Buli kintu kitandika na kwekkiririzaamu n'ogamba ekimala kimala, what come may come, let's go.